lino ly'ekkula lya Masakandaya ke kasozi k'abayivu amazima omwana kyasoma kyalabako oyitangayo n'okakasa nga 3 Novemba ye mega event yaffe Matanga tugenda kwolesa tugenda kwejaga kanaaba ketalo ow'erimi atemyekwa 2 tobulangayo ne waffe Matanga tukwanirize waffe Matanga Hillview Primary Matanga Masaka City yonna abaana ba Uganda mbayita mwe nga 3 Novemba ye mega event yaffe Matanga abaana boolese ebitone ebyogere olwo nno nnyumirwe ate nga bwe njiga nenze Matanga